بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. سورة الانفطار. الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت بريد بيرك قرونغا يسا يسزا. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت وزيري بمنيني غازي ساساني غازي مكونكمكا. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت ennyanja zonna bwe ziribeera nga zitabuddwa n'efuuka ennyanja emu ng'ey'omunnyo n'etali ya munnyo ziri wamu Allah ng'azifudde ennyanja emu. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت kabuli bwe ziribeera nga zifukuddwa nga bannannyinizo batandise okupulukamu embeera eyo bwe muliba mugirabye egenda kuleetera buli mwoyo gwonna okubeera nga gulina kye gulowooza. Allah agamba atya علمت نفس ما قدمت وأخرت. alimat nafsun ma qaddamat buli mwoyo gwonna gugenda kutegeera bulungi nnyo ku ssaawa eyo ng'ebintu ebyo bimaze okulabika ebyo bye gwakulembeza okukola mu bulamu bw'ensi. Wa akharat n'ebyo bye gutaasobola kukola wadde nga gwali guteekwa okubeera nga gubikola gugenda kubeera nga gutegeera nti kino nakikola kino nali nteekwa okukikola naye saakikola. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان wange gwe omuntu ma gharraka kiki ekikusiriwazza ne weerabira birabbika alkarim omulezi wa Allah ow'ekitiibwa. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك yakutonda fasawaaka n'akwenkanyankanya bulungi fa'adalaka n'akutereeza mu kifaananyi ekyo ky'olaba ky'olimu ekyenjawulo ekikweyagaza nga buli lw'otambula weetunulako ne weewa obubonero busatu. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما mu kifaananyi kyonna shaa kye yayagala rakkabaka mwe yakupanga. Allah ekifaananyi kye yayagala okukupangamu kye yakupangamu. Bwe yayagala okuba omweru yamupanga nga mweru, omulema yamupanga nga mulema, omuzibe naye bw'atyo bwe yali. Kiggala kasibe ekifaananyi kye yayagala kye yakuteekamu wabula tekwali kwagala kwo. Buli muntu alina okukkiriza n'okumatira embeera gy'alimu nti eyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yamwagaliza. كلا بل تكذبون بالدين. Kalla nedda bal wabula kye tuzuddemu abantu tukazzibuuna biddiini mulimbisa nnyo olunaku lw'okusasula amabanja nti terujja kubaawo. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين naye mazima mukikakase nti muliko bamalayika ababakuuma ababalondoola كراما كاتبين. kiraman ab'ebitiibwa katibin abawandiisi abawandiika buli kye mwogera ne kye mukola. يعلمون ما تفعلون. ya'lamuuna bamanyi bulungi nnyo ma taf'aluuna byonna bye mukola era babiwandiika mu ngeri etaliimu bukumpanya mu ngeri etaliimu kusaliriza. Allah subhanahu wa ta'ala yabafuula ab'obuvunaanyizibwa ng'omulimu gwabwe gwa kuwandiika bikolwa byaffe. Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo byonna bye tuwulidde mu ssuula eyo bigenda kubeerawo ng'ekiyama kituuse. Ebisatu mu byo bigenda kubeera nga bya kuno ku nsi. Gamba ng'eggulu okwatikayatika, omunyeenye okunkumuka, ennyanja okubeera nga zonna zifuuka ekiyanja kimu. Ebigenda kubeerawo ku lufuuwo olusooka, so ng'ate ebina bigenda kubeerawo oluvannyuma lw'olufuuwo olwokubiri. Gamba nga kabuli okubeera nga bannyinizo bapakulukukamu bafubutukamu bagende eri Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atunnyonnyola nti ekyokuna so sebina ekyokuna ekigenda okubeerawo kigenda kubeerawo ng'olufuuwa olwokubiri lumaze okubeerawo
nakyo kyekyo ekyokufubutuka mu kabbuli zaffe tubeerenga tumerukayo tugende eri Allah subhanahu wa ta'ala okutubala. Innal abrara mazima abantu abali ku nsi kuno nga beeyisa bulungi bakozi ba mirimu mirungi lafi na'im bagenda kubeera mu byengera ku lunaku lw'enkomerero. wa innal fujjara mazima abali ku nsi kuno nga boonoonyi lafi jahim bagenda kubeera mu muliro jahim. yaslawnaha ge bagenda okusonsekebwamu yawma ddin ku lunaku lw'enkomerero. wama hum anha bighaibin tebali bo kugwo abaligenda okusobola okwebulankanyaawo nti balisobola okudduka oba balisobola okubeera nti abayingiddemu bafubutukamu basobola okubeera nga bawona ebibonerezo byagwo. wama adraka kyekiyinza okukumanyisa ma yawmuddin lwe luliwo olunaku olwo olw'okusasula amabanja. thumma oluvannyuma ma adraka ma yawmuddin kyekiyinza okukumanyisa lwe luliwo olunaku lw'okusasula amabanja. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم olunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba alukubuulidde ojja kulutegeera kubanga la tamliku nafsun li nafsin shay'an tewali mwoyo okugenda kugasa mwoyo gwonna kantu n'akamu kubanga buli mwoyo kugenda kuba gwefaako gwokka. wal amru yawmaidhin lillah ekiragiro ku lunaku olwo kigenda kuba kya Allah yekka nga yalagira tebalibeerawo muntu mulala yenna oba malayika oba jjinni asobola kuvaamu kiragiro okujjako ffenna tugenda kuba wansi wa kiragiro kya Allah.